Embeera ebadde ya kimpowoozi mu kulonda abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu okwetoola disitulikiti yonna ewa Wakiso era nga abalonzi bajjumbidde kulonda kuno okwawukanako n'okulonda okw'obwa pulezidenti kw'ossa ababaka ba palamenti olwaleero ebikozesebwa bituukidde mu budde wabula abalonzi babadde ba munyoto nnyo nga n'abalonze batuse kikeerezi mu bifo ebironderwamu. Abavuganya ku bwa ssentebe bwa disitulikiti y'e Wakiso bali basatu. Ku bano kuliko eyaliko ssentebe bwa disitulikiti eno Inginiya Ian Kyeyune ajidde ku kaada eya NRM, kw'ossa Najja Nasiifu omukubiriza wa kkanso y'e Wakiso ng'ajidde ku kaada eya NUP ne Nakafeero Flavia munnakibiina ekya Democratic Front. Zigenze okwera ssaawa 4 ez'enkya nga Inginiya Ian Kyeyune atuuse ku kifo w'alondera ku kisaawe ky'Emmende Kalema mu ggombolola y'Emmende. Oluvannyuma lw'okulonda ayogeddeko eri bannamawulire n'aweera okweddiza ekifo kino kye yaweererezaamuko ebbanga eriyise. Ndi mukkiriza asaba Katonda aleeta abalunzi abatuufu bamulonde. Kati nze nkakasa ababi basigaddeyo, abalungi Katonda baleese kubanga eno disitulikiti tugyagalamu Ian Kyeyune. Mukimanyi nti disitulikiti eno yeetaaga obukulembeze obulungi. Kakati bw'obeera nga tosobodde kudda okulonda nga walonda pulezidenti oba totegedde mulamwa oguli mu constitution ya Uganda. Ye Speaker wa Parliament y'e Wakiso Najja Nasiifu nga naye avuganya ku kifo ky'obwa ssentebe wa disitulikiti eno ku kaada ya NUP alondedde Kawanda municipal y'e Nansana ku ssaawa 5 ez'okumakya. Oluvannyuma lw'okumaliza okulonda ayogeddeko eri bannamawulire n'aweera obuwanguzi nga bwe buli ku ludda lwe. Mbakubiriza nti gw'oteenyigira mu kulonda mukulembeze gw'oyagala, abalala bajja kulondera omukulembeze gw'otayagala. So mujje mwenyigire mu kulonda tulonde. Nkakasa nti wadde byonna bye bakola babikola obungi bwa mbeera nga muli bangi abalonze era bye bakola bibaako ekkomo. Effects yabyo ebeerawo naye ate tusigala tuli bawangu. Ku ssaawa 7 zennyini omukyala asookedde ddala mu Lwokaano okuvuganya ku kifo ky'obwa ssentebe bwa disitulikiti y'e Wakiso Flavia Nakafeero ng'onajjidde ku kaada eya DF atuuse ku kyalo kya Kazo Central municipal y'e Nansana mu disitulikiti y'e Wakiso okusobola okukuba akalulu ke akanaamutuusa ku bwanguzi ku kifo kino. Ono atuukidde mu Bugumu era bw'amaze okukuba akalulu ke n'alaga abalonzi be okukakasa ddala nti yeeronze era n'atubuulira ebimu ku ebyo kwatandikira. Byensooka okutandikirako mu Wakiso kye kizibu kya ebbula ly'emirimu kubanga ekyo kyo kicross cuttinga. Wakiso eno nno mugimanyi eri unique erina ebizinga erina n'olukalu naye buli omu wawangalira alina ekizibu kimu naye ekizibu kimu ekitugatta ffenna kyekyebbula ly'emirimu ate nga mukimanyi nti population yaffe ey'abavubuka yesinga. Kakati nzize okulaba nga nsooka okukwatira ku bavu. Abamu ku bantu bagamba nti ekisinga okubamalamu amaanyi okulonda abakulembeze abasembayo kiva ku ngeri akalulu k'obwa pulezidenti gye kabeera katambuddemu. Bagwamu amaanyi abamu kubanga balina abantu baabwe baali basapootinga ne batasobola yitamu. So kati abo bonna kyetusuubira nti bali abantu be baali basapootinga abatayitamu kati ate kyabaleetera okubeera n'ennyiike ate obuteejumbira mu kalulu kano olwokuba nti balowooza nti kati ebyabwe biwedde. Ebimu polling station ezibaddeko abalonzi ddala mu Nakaseke South naye ng'ekisinze balemesa ndowooza okujja abantu akalulu kali akasooka bakatwala nga kakulu nnyo kano akokubiri ne batakafaako nnyo naye nga ensonga abaabitegedde bagezezzaako ddala wabadde bakansala nga balina vibe. Kansa ekola Wakiso eriko bakansala 14 nga ku bano 6 balondeddwa olunaku olw'eggulo ng'ebifo ebyalondeddwa olunaku olw'eggulo biriko abakiise 2 buli tuluba okuli ababaliko obulemu abakadde kw'ossa abakozi. Kiza Peter ne Neusi Kyomuhendo be bakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agalero.